Ssaabasajja Kabaka nkulopera naguze kiti ya Kabaka's birthday run ebulange Mengo naye ebino bye nasanzeemu njagala obirabe wabeewo ekikolebwa ng'ensonga tezinnagenda wala njagala obirabe okakase nti waliwo ebintu ebirina okubanga bene njagala obirabe okakase nti kyenjogerako kirina okubanga kikolebwako ng'ebintu tebinnagenda wala. First of all, nasanzeemu eno bottle eya Airtel Uganda ekitegeeza nti nno tugenda kunywa. Ekirala nensangamu eno kit endesigning obulungi kansooke njambalemu tulabe oba entuuka. Zino ensonga zirina okukolebwako nga tetunnadduka misinde. Ndowooza olabye design ya wale yes kanyiridde kanyumye naawe atanyumirwangako ngoye amazima bw'otanyuma lunaku lwankya mu misinde gya Kabaka's birthday run ojja kujja onvunaane ogenda kunyuma. Ekirala kye nasanzeemu njagala okirabe beene kino ekintu simanyi bw'ogenda kikola kuba emisinde gisembedde. Ssaabasajja Kabaka ng'olina okukyekennenya n'obwegendereza. Nasanzeemu eno essaawa ya gold okuva mu Deno Quality Watches awo ku Qualisel Building Kampala, Uganda. Deno Quality Watches and Jewelry awo ku Qualisel Building wakati mu kibuga Kampala. Naye kiteeberezebwa nti omumbejja oli mukwano gwange ye yajengulidde era thank you nange nensalawo nkugulire kano ngenda kakwambaza enkya awo mu misinde ejja Kabaka egigenda okubaawo olunaku lw'enkya. Njagala nkugambe nti ne bw'oba olina omutwalo gumu mu 9 osobola ofuna kit ya Kabaka's birthday run. Tuukawo obatunda emejoozi obasasuleko ezo z'olinawo omutwalo gumu 9 ozisasuleyo onkubira essimu nsasule balance abulako olina okudduka. Buganda kweri ku map Ssaabasajja akamwenyumwenyu kalina okuba nga kamubuganye kubanga Obuganda buladde. Ngenze